nafulumya statement naye abantu bangambye yii mukulu statement gye wafulumiza ate ng'olinga eyegereza diddigi muli batuufu okulowooza bwe mutyo kuba temusobola kumanya bintu bye ngenda bagamba nakugambye bwe nti omutimbagano ogwo gwa Twitter amannya ga Muhoozi Kanyarugaba era naye apostinga 60% ebintu ebiwandiikibwa ku mutimbagano gwa Muhoozi Kanyarugaba yabyewandiikira wabula 40% Balamu yabiwandiika abiwandiika atya Muhoozi tabeerangako na Kyagulanyi era tamumanyi mu buntu wabula Balamu yali abaddeko ne Kyagulanyi nga Balamu akyali promota babeemanyiimu ojja otunulira ebintu omu nga biri ku mutimbagano gwa Muhoozi nga biri deep ate nga biri personal ng'olumanya owa tweet Balamu yagiwandiise okitegeera waliwo ziri politiko ez'amagye nja kutta nja kukola ezo za Muhoozi waliwo zona nga tweet ziri personal ng'alumbye omuntu amumanyi ebigo yawandiise nga bimanyi kati oyo omanya nti Balamu yakoze ki kati Balamu akozesa page eyo 40% oli Muhoozi n'agikozesa 60% nadde njala kwawulira tweet eyo empandiika yazo enframinga y'ebigambo n'ebintu ebiri political n'ebiri personal bw'olabanga tweet egenze personal oyo mmanya Balamu yagiwandiise kiringanze bw'onojja ku akaunti zange era oli bw'asanga ndakozesa small letters agawelumbuye siya postings nze eva nkozesa capital letters nze eva nkozesa capital letters kati abamanyi bw'olabaga nti post lumbu yagiwandiise si yagiwandiise ku page yange eri akajubitu kubanze makola postings kulamu capital letter n'ensengeka y'ebigambo byange abantu bagimanyi kati njagala mutandika okuyiga ekyo kyonna mbasomesa nti Balamu ne Mwenda ne mutabani waabwe Muhoozi bebanayijinga akawunti eyo naye nagambye nti 60% Muhoozi atwitinga 40% ebeera Balamu nenjagala kutegeeza nti ekintu Balamu kyawandiika ng'olaba kiri so personal naye nga kigenda ku Kyagulanyi direct oyo abeera Balamu kubanga abaamumanyi yabeerako naye kati ka video kano njagala okawulire bulungi nnyo kagenda kujjirayo amakulu ku kye nakugambye ku Lwokutaano olyoka otegeere nakabateeredde ku mutimbagano era mwenna muka comment kuli kuba sharing meka ne comment meka ndoza mutegede kye nabagambye njagala uze ka video ka Balamu kano olyoka omanye kye nakugamba ku Lwokutaano nura ukikudira mu kitegere bulungi mulemega nti ate nombuye ate wavudde ku Muhoozi sinnamuvaako nkyamuliko wabula njagadde nkutegeeze nti ebintu ebyo biwandiikibwa nga biri so personal nga byakuvuma na kujerega bya Balamu kati wulira akatambi kano waliwo amateeka agafuga paleedi z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba kololo no waliwo amateeka agafuga paleedi z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba kololo oba kyankwanzi n'okola paleedi naye kati gwe obanga oli kadingo ne weefuula omusirikale osobola okuwandika statement gy'akozaawo oyo minisita kyenkusomesezza wali nti oli bw'akola posting eri personal manya nti ono yabagiwandiise nkuddiremu kyayogedde okitegedde njagala mbalaga abantu bano nkulage entegeera z'abantu awandiika atya ategeera atya byawandiika abitegeera abyogera atya kakakuddiremu katono owulire olyoka otegeere saagala ogoberere muntu nga byayogera tobyekakasa ebikolwa byo tobyekakasa entegeera ye togyekakasa statement gy'akoze ategeezezza ki kati hakikyo mukiwandiise kati mutegeere kye nabagambye nti 40% tweet eziri personal abeera Balamu 60% Muhoozi ne kojjawe Mwenda
ulira waliwo amateeka agafuga pareedi z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazeted nti oba kololo oba kyankwanzi n'okola pareedi naye kati gwe obanga oli kadingo ne weefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembezewo ng'akola sedimenti egamba leero mwambala ebino ebya redi nkya mujja kwambala ebiwomboola obuddako mujja kutwala obuyinza gwanga nga lirina obukulembeze obulifuga gwanga ki erigenda okukkiriza ebikola ebyo yakubuulira ekirala gavumenti eno egumiikiriza wala omunamawulire omu bamuyita mufumbiro owa national unity platform yavuma genero omulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe namugamba kale kino ekitazaalangako kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo kinabadde mbanyumira ku Lwokutaano mu kitegeere njala mutunuulire ng'omuntu kyawandiise abantu be tulwana nabo omanye abadde ategeeza kiki mutegedde bulungi nnyo. Kati mukulu Mbaramu Gahare message twagiwulidde wagambye nti mufumbiro avuma jjajja wammwe maama wammwe na Reiso. Njala kutegeeza mukulu Mbaramu Gahare ffe tetulina budde bugenda bavuma tubategeeza ebituufu bye bibaluma okumuyita okuvuma mwe mulina abavumbe musasula miliyoni bavume ffe tetuvuma tugamba kituufu. Bw'abanga mufumbiro yagamba nti Proscovia na Reiso tazaala, where is the lie? Is that a crime when someone comes out and say that someone doesn't produce, is barren? Is that a crime? Abakuvumye. Abakuvumye. Twagala olete statement ng'omuntu yagala nti gundi olinga boom, gundi olinga boom, gundi olinga boom. Then ekintu kisobola okutegereka. Naye omuntu okuga nti gundi kino kyekituufu gwe n'oga nti akuvumye kitegeeza nti gyonna emisango gye mutwe egireka ku bantu tegiriiyo. Kati olw'ensonga olw'okuba nti Balamu naawe weeyita Munyoro naye ng'ekikulu naawe oli wa cow mentality. Ffe ekituba tutegeeza nti muli wa cow mentality. Gwe weeyita minisita w'abaana ng'oyimira ne mu office z'otategedda kuyimira mu kukola statement. Gwe minisita amawulire wa gavumenti ya Nyanda Esofeeri. Gwe minisita mu nsi yonna goba minisita y'abakadde goba minisita y'abaana naye ng'oli ogenda mu myaka 60. Gw'olabikwatagana by'okola. Minisita ate ng'oli mbega. Minisita ng'oli promoter wa politics. Minisita nga bakusindika okugaba obutwa. Minisita ng'owamba abantu naawe kenyini olina Safe House gy'oteeka abaana. Minisita ng'okabasanya abaana ab'obuwala kuva ku university oliisa maanyi. Kati bw'otwogera bino nti gundi yasazeeko omugambo ffe tetusala mugambo tugamba kituufu. Obadde otambula ensi yonna ng'oli mu kubega bannayuganda. Obadde otambula ensi yonna ng'oli mu kudismantolinga okonfusinga bannayuganda ng'obawa ssente bave mu nkyukakyuka. Gwe mulimu gwe gwa ministry ey'abaana. Minisita ki agamba nti okolera abaana ng'oba bazadde ku mataka gaabwe abaana b'okulembera bagenda kusula luddawa? Minisita ki atomera abantu n'otamugulira dde panado mboli minisita? N'olw'ensonga eyo kituyambyeko nnyo nti social media yali eze tusobola okutegeera entegera y'omuntu. Nakino kankikugambe population ya Uganda buli obukadde 49+. Good enough obukadde 48 n'obutundutundu bwona mumanyi nti Balamu oli mu ssiru. Yeesobola ki tosobola kuyimirira mu ministry n'okola public statement oba n'okola press conference on behalf of Ugandans? Obukadde 48 n'obutundutundu bwona mumanyi nti Balamu mu ssiru. And nobody is going to respect you if you don't respect yourself.
population ya Uganda ne ekimeti bala musiru nze byange mbyogera kate ng'omusiza agula essiyani baminisita Museveni bonna basonda basana kutwala kutabika banoonyerezaako ani ategeera ebigambo byenjogera tebyenkanankana na bawamba abantu babanyiga nsigo babayiwa kamulali mu mbugo babajja mmannyo n'abasalamu nnimi nakubasiga siri mu bbala epinga no bwe tubanga twogera bo ne balumwa saasira baleepinga bebakwata bali mu kutulugunya essaawa zino kati comrade wafe abadde asomesa ebyobufuzi ali luddawo essaawa zino omanyi wayiwaisa omufubira kyayitamu omanyi edi muto kyayitamu gwoleka ogambe mbusimayi bwe gutwogera hashwa tewali kigambo kiri hashi kusinga simu oba kusinga kuwamba muntu oba kusiga mwonda munoso kusiga muntu sirimu waliwo ekigambo ekiri hashi okusinga okukwata omuntu omulamu n'omufumba n'omuteeka mu ntamu n'omutokosa Museveni kyakola abantu bamambuka waliwo ekigambo ekisinga okugamba okujjako omuntu emimwa n'amatu n'ogafumba n'ogamuliisa kati ulida omenyi bw'amateeka Constitution ya Uganda egamba tosobola kutondawo district mpya era oziteekemu ensimbi oteekemu n'abakulembeze ng'ebulayimu nga teweza myezi 6 genda mu kalulu olw'okuba nti Museveni akozesa obufere n'obubbi tuli mwezi gwa 9 bakulyetinze district endala municipalities n'ebibuga ng'ayagala kuteekayo polling stations n'abakulembeze balonde muyinza okwekanga nga parliament efuuseyo abantu 7 naye nga amateeka gasoma totukulyetinga constituency oba bibuga byonna nga tebula myezi 6 okulonda wabula bakulyetinze constituency ezo kati eggwanga litulimu buno bubaka bwange obusembayo gwe wenna asuubira ntugenda kwogera biwoomu ng'abali ku buko omala biseera famire yange Museveni tagikolangamu kikolobero Kayihura yatulugunya n'awamba natta abaana ab'obuwala nga bafumita ebiti mu mbugo ne bayitawo ne boogogoka mu kamwa gwe maama wange singa abadde mwana wo Museveni n'akwata basobbi n'abateeka ekalangala ne bakwata abaana b'abantu ne babateeka waggulu babasibe amagulu mu bbanga ne bababuluzambu bwe bati ne babatemamu emirundi 4 ne batandika obbatemaatema basuula mu ggoonya baali bakikozeko ku famire yo obwakabaka bw'enzulu babuttira abantu basukka 13 kati bagoye ku mataka kubanga tekinnatuukawo famire z'Abaganda basinga obungi bafuuka momboze be baleeta Museveni nkubuuza negamba nti abaali abagaga ku byalo balaga luddawa ebintu bye byatuuka luddawa n'abaana be bali luddawa abasajja baleeta Museveni mbuyinza abaana bwe bali luddawa bali mu Amerika babonaabona bali Canada bali babonaabona bali mu Bungereza babonaabona bali mu Europe babonaabona tebasobola kuddaka kubanga babanoonya batta bamanyi nti babaye information kati goli awo gamba nti osika binyeebwa twogera ekigambo ki
omanyi kibayita politics, omanyi kibayita data politics, omanyi kigambo kibayita occupation. Ekigambo kibayita occupation kwe kujjawo bannansi ne baleeta bannansa ne baleeta abagwira ne batekinga over eggwanga ne balitwala. Gwe muganda wange ali mu diaspora mugamba nti abazungu babasosola. Yes, racism weeri, but they have a right to do it. Kino njagadde nkikugambe gwe ali mu diaspora. Yes, tugamba abazungu basosola, but they have right to do it. Lwaki? Kasoke nkuwa example. Mu Uganda mulimu abayindi. Abayindi, they don't associate with other Ugandans. They don't integrate. That means they are creating their own dynasty in the country. They don't want to integrate. Bazalanga munyera. When someone doesn't want to integrate, kitegeza ine kintu kya protecting kya tayagala oyingiremu. Somalian community tebakiri abana Uganda kuba integrating ngamu. Kitegeza bana kiba protecting. Bazala ku machano lweggulo bajjawo. Eritrea the same. Ethiopians they are the same. Nabatu njagala ombulyo family ya Museveni muntu kyerajwa sizanga siwawe. Akakundi kaabwe konna njagala ombulire yani yajwa sizanga siwawe. Mumugaba bazungu baba they balina ekintu kye bakuuma. Mwache mwagala okuwaayo ensi egende balina kye bakuuma. They have right okubasosola kubanga mulemeddwa nakugamba passport jo oba oyina ya Sweden oba oyina ya America oba oyina ya Canada you a tenant uli mupangisa. Kyenva nkugamba nti waliwo ne right zotalina ng'olina passport eyo munnansi zaalina. Njagala otegere mubansoso tebakusosola kubanga wajja mu nsi yaabwe gyonoona. They are protecting what they have. If you want to prove this, genda obuze tribes balese mu Uganda lwaki tezintegrating na bana Uganda. Nenga baagala butuuze bafuke bana Uganda. Gorozacho omuwala buta integrating na muddugavu. Ne umala emyaka 3 e Dubai you will not become a citizen of United Arab Emirates. Ne bono balekata emyaka 7 tosobola kufuka citizen wa Qatar. They are protecting their country. Nkogambe lwaki abasoma teba-integrate nga bagala kufuka basi. Why don't they allow Ugandans to associate with them or to integrate? Wazungu batusosola kubanga abalina kye baprotecting kye mutamanyi mu kye mwagala okuyingiramu. Baprotecting ebyamu bye mubirese biwe bitinagalale ayagala yajja. Bulijjo yabuuza abachota bajja bata mu Uganda. Abayindi bajja okuzimba enguudo eza train n'okukola mu kopa en'ekirembe. Olw'okuba ne bajja batambule ne bakazi baabwe tebalina kyakukola. Balina okunoonya abantu balina okwejjiramu oba okwetaasa. Beetaasiza mu baana bammwe tebabalekera abaana bano babalekawo. Tebabalekera abaana baabwe ne babaleka waawo bamuyita bakyotala mu Uganda. Mumuganya otegera ebintu bino. Ne bw'ona ogenda wase mu famire omutuusi bagenda kulabanga kasasiro kubanga they don't integrate with the others. Bakuyita mwiwu. Your fellow black man yeyita mutuusi but he doesn't allow you to integrate in his family kubanga bagukuyita kasasiro. Njagala ombulire family emo mu bano bonna ba cow mentality abali bakirizako omusoga n'abawasaamu. Bali bakirizamu munyulu n'abawasaamu. Bali bakirizamu Uganda n'abawasaamu.
Kubanga they are protecting their culture, they are protecting their wealth. Tebagala bintu ebisasala bigende musayi mulala. Temunda kimanya muli omukadula maaso. Sigamba nti mpuliriza bulungi nnyo, sigamba nti nkola tribal statement sino nkubuulira ekituufu bwe kiri kyenjagala osooka otuneko mu ange endala gy'otasobola kutunulamu. Ekigamba kiyita integration. You integrate. Eri abazungu nga Isra aweddeko for though they can integrate. Isra aweddeko tebakina kibazza nga tebakyazaala ensi z'abantu bagenda waggwamu. Nibagamba katukireke twagala nsi kudda mu bantu. Nibakireka ne kitamba bwe kityo. Naye Abannayuganda zamu kitegedde. So bino byekugamba njagala bijje mu mutima gwo bitegere bulungi nnyo. Bw'otabitegeere ojja sigala nga totegedde. Kati gwe munuzire eddakiika ezisigaddeyo kansooke nkubulya ekigambo kino kitegeere. Susan Nakandi munyankole yakugoba nga lumu January, no problem. Kati kamba somera akantu kano mukategeere. Lwaki twetaaga protest vote? Ulira bulungi nnyo. Ne kansooke nkakulukire nga kujjire. Gwe wenna omuzadde alina abaana mu Uganda ng'osomesa okwata school fees. Njala okutegeeza nti omwaka ogujja HS tegenda kubeerawo. Ye senior 5 ne senior 6 baziggyewo. Nakabotuzi ne sekabotuzi njala kutegeeza mu Uganda HS bagiggyewo oba gye tuyita A level. Omuli senior 5 ne senior 6 baziggyewo. Lwaki baziggyewo? Balese idea egamba nti bagenda teekawo technical schools nti omwana bava mu senior 4 agenda asoma ebintu by'emikono. Idea nungi nnyo ekyenkaniddeawo. Idea ki nungi nnyo ekyenkaniddeawo. Wano teekawo akabuuza. Amasomero agagenda okusomesa eby'omukono gali ludda wa? Abasomesa abagenda okusomesa eby'emikono bali ludda wa? Nkiddamu senior 6 ne senior 5 teziriwo omwaka ogujja. Abaana bagenda kuba ku senior 4 bagende mu technical schools basome. Njala kubuuza amasomero agagenda okusomesa technical skills gali ludda mu Uganda. N'abasomesa bagenda okusomesa technical bagenda okusomesa skills ezo bali ludda wa mu Uganda? Baliwa? Ebyo bibiri kankubuuza ekyokusatu. Bwe bamala okusoma mu technical schools emirimu bagenda gijjawa mu Uganda? Ekyo kiri awo. Nkubuuza ebibuuzo bisatu. Bwe mala okubuuza ebibuuzo bisatu ebyo katugende wano. Njagala owulize figure zino. Era njagala owulize ekigambo kino nkikunnyonnyola okitegeere. Kye bayita education kwe kusoma. Kukuyamba kusoma na kuwandiika. Ebisigadde ozaalibwa nabyo ng'omuntu. Kye bayita education kikuyamba kuwandiika na kusoma. Ebisigadde byonna ozaalibwa nabyo ng'omuntu. Yensonga lwaki bw'olaba innovators abantu abakuliyetinza ebintu byonna mu nsi yonna tekuli alina degree wa PhD. Ba school dropouts abo tebaasoma. Bakozesa bwongo bwabwe. Ne ba CE abasinga obungi mu nsi yonna bananyini bakampo tebaasoma. Ba HSC abamu baapuguliriza ogera nenga tebakozesa ki? Education no. Eki Katonda yakuwa amagezi amazaale mw'olina okukola ki? Okweyiiza. Njagala ogende mu Kampala ondeetere abagagga bataano nga tebali mu family ya Museveni nga si babbi. Nga muliko abagagga bataano nga balina billions of money nga balina degree. Oba balina PhD.
abagagga batano nga bakozeseza pechi ekide wa degree zaabwe ne batandika business ne baziteeka ngo mu Uganda. Bonna basinga obungi ba school drop out si basiniya 6 ebananyini si bananyini business kati wulira bulungi nnyo. Public service kyekitongole ekigaba emirimu government. Wulira bino ebigambo. Public commission application for suitable candidates between 23rd of June 23rd June 23rd June 21st July 2025. It has attracted 8,000 applicants for 277 vacancies across 18 government entities. Bakugente ekitongole ekigabe emirimu mu government ekya public service kyalanga emirimu 277 wabula kyafuna abateekayo okusaba emitwalo 8 n'omusobyo 8,000 applicants plus. Ku mirimu 277 abatekola application nti baagala emirimu egyo bali emitwalo 8,183. Bwe baamala okusunsulamu kubaleeta empapula zaabwe basigaza emitwalo 4,13,123 ba applicants abateekayo abagenda okubeera shortlisted. Nendi wano kutegeeza public service egenda okulanga emirimu nti waliwo vacancy mu office gundi already nga waliwo omuntu yafuna dogo omulimu ng'akozewo n'emyezi ng'ebiri ng'esatu kati gwe bagabagabira unfortunately wafunye already offices ziba zaatwalibwa dda. Kino bakikola just kulaga public nti government yalanze emirimu naye ngo bagenda okugulanga nga office already bafunidde ddo omuntu yakoze emyezi ng'ebiri esatu. Kati gwe bakuyamba ennyo obutakumala maanyi bagamba nti omanyi nti ogenda kukolera ku probation. Kati kyaliwo probation ye muntu okuganja tukuwa omulimu otandika okukola nga bwetukuyigiriza tetugenda kukusasula okola bw'oyiga wooti okola bw'oyiga. Bw'onookola emyezi esatu ng'okozesa transport wo nga tolina kyofunamu nga nebyokola tobitegeera bulungi ebikiri mu office kino ogenda kwegoba automatically. So kati muganda wange bwe babanga balanga emirimu 277 abateekayo application bali emitwalo 8,183. Goli luddawa owa agenda kufuna omulimu agenda gufunawa. Kati lwaki tokwata omwana wo n'ozuula ekitone kye n'omanya kikyasobola? 1 mu ddakiika 10 kamba somesa ekigambo kino mukitegeere. Abaana betuzaala balinga essimu gy'oguze mu dduuka nga temuli kintu kyonna ng'essimu nkalo. Essimu eyo n'ogiregisteringa ku Google ng'otaddemu email address yo n'oteekamu Google Play Store n'otandika okuinstalingamu application. WhatsApp, Facebook, YouTube, na Twitter n'obiteekamu. N'abaana bano bwe batyo bali. Nkiddamu mpuliriza bulungi nnyo, abazadde muwulire bulungi nnyo. Abaana be muzzala we tuzaala balinga ssimu gy'oguze mu dduuka nga teriimu kintu kyonna mpya. Essimu eyo gikozesa olina ebintu by'ogenda ogiteekamu n'obwongo bw'omwana bwe butyo buba. Kati gwe kiri gy'oli okumuntalinga essimu eyo applications wataddemu zikola gw'ozitaddemu asobola gw'ozitaddemu azimanejinzo zikola ozikozesa. Kati gwe kitego kiri bw'ozaala omwana wo mutunuulire omanye nti omwana ono asobola ekintu kino. Zuula omwana wo kikyasobola okukola. Omwana wo muyigiriza okukola. Tolaga nnyo mwana nti olinira buli kimu ogenda kimuwa.
abamugamba nze sigenda kubonyabonya mwana wange nganze bwe nabonaabona simanyi twamala kirasi obusa simanyi twasibanga emiwogo n'emimondo. Yes, kiki ekyakkuza okubanga otegera bwotyo? Yali mbeera eri. Buli lwolaga omwana nti ali ku soft landing buli kimu kiri applicable ajja kiso bwonna ovaawo genda mulekeraani. Ekyo ekyanakyo ky'okuzizza nga kingalo bunaliro okuba nti g'obadde okiwadde blue band okigulidde emmotoka bwonna ovaawo ogenda kirekeraani. Ani agenda okumanaginga ekikulekule ekyo ky'olaze nti buli kimu nsi kibadde kisoboka nga wooli ogenda mulekeraani. Mutandika okutraininga abaana nga they can hustle noba olina ssente mulageeko the bad side of life. Ngenda kusaga omuzadde munnanga ali wano omwana wadde olina ssente mulageeko the bad side of life. Abeere ng'asobola okuhasulinga oba okuba ng'asobola okweyimirizaawo. Nze nabonaabona nnyo sisobola kukkiriza mwana wange kubona yes oli mutuufu ebitundu 10 naye omwana oyo ogenda mulekera n'essinga oba toliibwa nga tasobola kukola. Mbuuza gwe muzadde munna omwana ogenda mulekeraani. Bw'oba olina omulimu gw'okola mu Uganda guyigiriza omwana oyo buli lwava ku ssomero muyigiriza ekintu ekyabe ng'akikola. Buli kintu ky'okola kiyigiriza omwana oyo abe ng'akikola. Oba okuba amataffaali omwana mutwale mu luwummula mu kuba amataffaali. Oba olina edduuka omwana muyigiriza omutwale akole mu dduuka. Otandike n'omusomesa engeri gye babalamu ebitabo gyekola ki omwana muyigiriza ekintu ekyo. Bw'oba ovuga takisi omwana muyigiriza okuvuga takisi. Oba ovuga loole omwana muyigiriza okuvuga loole. Oba oli musomesa omwana muyigiriza skills ngeri gye basomesaamu. Buli mulimu gwonna gw'okola guyigiriza omwana newankubadde alina okuba ng'alina ekiruubirirwa kye kinene omwana ogezaako muyigiriza ebintu ebimu. Lwaki? Nkugambye omwana ebeera si mu nkalu gw'ogiteekateeka mu kyoyagala ogiteeka mu kyebeera. Omwana bw'ona omufula nti buli kimu kisoboka mu bulamu bajja kuba bakakuteeka mu ddiiro wano bakutwala emyago bakuziikeyo ng'anoonya byapa ayagala kutunda wennyini nawe atondewo muye agenda tandika bulamu. Awo ensi ye weegenda okukoma. B'osanga bali ku street banywa omwenge bagwa eddalu tebaali baana bajjajjaawo baali baana babagagga. B'osanga e Bulaaya nga bayiika madinisa tebaali baana basenga baali baana babagagga kubanga mu bulamu baali tebasobola. Tebakulya ssente nti omuntu gw'osanze ku street ng'ali mu America teyali mwana wa mugagga oba mu bulamu tebaaliko bulungi baaliko bulungi naye abaana babamanaginga bubi. Omuntu ajja ku kiro n'aba nga tasobola kukola oyo manya gy'ava baakagulawundi baali baamulemaza. Teri mwana ajja nga yahasolinga kuva muto nga ahasolinga n'agenda ku kintu ekimulema impossible tekisoboka. Tekisoboka. Teri mwana ajja nga ahasolinze nga ne family agire badde ba hustlers najja ku kintu ekimulema. Naye tunuulira abeeyita nga simanyi mamizi boy mamizi girl tebalina kye basobola kukola ku kyeyo tebakisobola. Beomusange bavaako banywa omwenge babeera mu mabaala bayiika windows tebalina kye amaze ku kyemyaka 40 talina kintu Uganda talina dde enkoko wezimaamirira kubanga baayita mu bulamu nga tebabateeseteese. Ekyo bona bw'okitegedde ojja kunkubirako akasimu ng'ekyo omwana wange gobadde olangira oba nze gobadde olangira kenyuma nze mbalangira nga temutegedde kati ndi mu bbalangira. Mbalangira mutegeere omwana gw'omufuula ky'oyagala. Bw'otamufuula ky'oyagala kitegeeza nti yakulemye. Gwe tunula mu Kampala abaana basingamu obwononefu bonna basingamu baana bagagga tekuli wa mwavu. Omwavu talina budde amanya baakagula ndi gyavudde nti taata abadde mu mbirigo abadde mu mbirigo nina okukola n'akola. Wali osanzeko omwana w'omugagga yinayina nga kadaama oba ng'akola bwa seculiko. Bwaba bukoze nga famire yayiika era we wosanga akola emyezi 6 omu oli musaana agenda n'agunya wala jincha n'atakola bamugoba ku mulimu. So
kije muli ensi yaffe tugirwana ngo budde bukyali nga tennale mwakola ki kutulwanirira tugenda mu kalulu ka kulwanira